Ono Richard Tumwine, omulamuzi wa kkooti e Kanungu Senasiyo Mukubi, gwe yalagidde bamusasule obukadde 10 okuva eweyali muganzi we Fortunate Kyarikunda olw'okumenya endagaano y'okumufumbirwa. Tumwine ne Kyarikunda baatandika okwagalana mu 2015 ku ssomero lya Kiringa Primary School, Kyarikunda gye yali agenze okugesebwa mu busomesa so nga Tumwine gye yali asomesa. Bano batta ekyama ne batandika okutambuza omukwano gwabwe era mu 2018 Kyarikunda bwe yamaliriza okusoma, Tumwine n'amusaba mufumbirwe, wabula Kyarikunda n'amusaba mugumiikirizeeko yeeyongereyo okusoma diploma mu mateeka nga yali yeetaaga n'obuyambi bwe mu by'ensimbi olwo bwe biggwa beekuba ekidaala. Twakundaniraho nkabegesa kandi twagiraho twahika kiteekateeko ky'okugira ngu tukore amaka yamara kukora emirimu, yamara kukora omushomo gwe, yamara omushomo gwe. Then kuyamazire omushomo omu 2018 ubwo twabaire turagira tuze omu maka yanshaba ngu mbanze murindeho abanza aza kosti endijo ya ro. Tumwine atubuulidde nti bakkiriziganya ne kabiite woono era ne bakola endagaano, wabula Kyarikunda bw'amala emisomo omwaka oguwedde n'amwefuulira n'amutegeeza nti wa ddembe okufuna omulala. Awo niwe yangambirirewo hati nyowe takiri naye mukiteekateeko ekyo kyokwomeka amaka. Nguwe ebintu by'amaka n'ebyo kumuteza stress mbwenu ndondo ndijo undi kuwasa kutwala utali wiringi kuzo wanje. Kino kyajja Tumwine mu mbeera n'alangira omuwala ono okumufuula amadaala era n'amusaba amuddiza ensimbi z'azaamuteekamu. Kyokka nti Kyarikunda yeerema n'amugamba bw'aba ayagala yeeyongereyo mu kkooti. Recordings ziriwo ndugamba ndi kumusaba ngu angaluza andifanye my peaceful yange na involvinga muna teacher fellow teacher wabe ali acting go between akumajja kumajje nawe yamugambira nawe yamutavinga asimu police tukwata toshwara n'omuntu kama kasetekiye kumwaza kwemuka bitolizinke kweno ubuzima butazi ese nukumugamba no mayongo abantu basize kwitana agushonga kezo amangu tunayitondisha ati mwana masa ati wangu ikitu cyo kwakibone tumakasiteke uri ati wapi ati agenda z'umukote. Ono oluvannyuma yaddukira mu kkooti era obujulizi ne bumatiza omulamuzi nti abadde aweerera omuwala ono olwo kkooti n'eragira Kyarikunda okusasula Tumwine obukadde 10 zazaamuteekamu ne zasaasanyiza ku musango guno. Wabula Tumwine agamba ensimbi ezaamuweereddwa ntono ng'akyayogerageranya ne bannamateeka be okulaba oba ng'ajulira. At least zikabe milioni 15. Mbwenu milioni emwe isete zishowize nesetenje. Akuba looya wanje ligufinka ma 1 million. Ukuze mu kkooti mbene mwe mitwali 10 ya transport. Nje mu kkooti minduka 10. So na spending isete zikaka milioni 2. Hati bawadinga milioni emwe ya damages. Aho tinashemererwa. Ono wabula kati awera nti si waakuweera okutuusa ng'omuwala ono amusasudde ezizze kubanga kati amusinga n'okufuna omusaala kale ebyokwekwasa nti tazirina si waakubiwuliriza. They have money. So to find my money. I'm not ready for negotiation with the parents because it's too late and we talked about earlier when they are warning the police they couldn't adhere to what they were advised. So now I have to keep on what the court decided. Wabula wadde ng'omuwala ono yamusuulawo, Tumwine agamba nti alina ke yeekoledde kale nga waakuddamu okufuna omubeezi omulala. Nyine enju y'okutuulamu residential house permanent. In a permanent residential house muri Kanyantorogo in Ratinga I'm 100. Nyine residential house mu Kagongo Save nani permanent. Nyine Toche. Nyine Mwani. Ejo nayo ndete akasete. Okuva ku Lwokunala wiiki ewedde tuze tugezaako okukuba ku nnamba z'essimu eza Kyarikunda ezimanyiddwa naye nga takwata nga twagala tubuulire kyamuviirako okwefuula.